twatandika jjo kugenda mu kalulu nga temuli vibe. Tuli mu kalulu tulonda January. Tewali kati ya gas ya Demboko gye mwakubi. Kenzo oli mwana wa mulwanyi ne mu bano oli wa China town. Yagambye ennyumba ya sitaani ekutta omuliro. Ennyumba ya sitaani ekutta omuliro. Eno Fulufiga aweereza, eno Nobert aweereza, eno ate eno bakandide ssente, ate mutabani wa Kyefali bamugamba nti ffe tetujja ku mutto, ate bagamba mwekamba. Namagwanta lejo a woman with a bunch of ugliness. Gamba nti Fulufiga. Nalengedde kinja samirako kinpandirira kama lusu semanyanga abantu bonabona bakutudde kwa alien sekene semanyanga the alien yangamba no ananyave mu kamera. Fulufiga ekikuluma kiri kimu tokyafunira sente kulinya lya alien skin. Tewali kati ya gas ya Demboko gye mwakubi. Tuli mu kiki, tuli mulumbe okutuga okutugowa engeri yeyo. Mwe ba DPC wakiri mugende tiya gas mu mukube enzige tutuyinza kubanga tugenda mu kalulu nga tulinga abali mu kufiirwa. Mwe ba DPC wakiri mugende tiya gas mu mufumule bufumuzi mu mumalewo oba mu bulidwa be mu kuba mulesa ababavuganya temubakwatako temubakubamboko mulwa kiki kye mugerera. Abayimbi bejjiddeyo ebisooka ku ssente za General Museveni. Kati bano abamu beesuubizza okwetomera n'amamotoka. Jjukira babeera ku rally emu obuziva ku ki. Omu ku bakulembeze b'abayimbi bano mu meeting yabaddewo ey'ekyama bamukunyiza ne bamugamba lwaki oyagala kubanga ojja abayimbi banno ku mutto. Kino nno nga kiddire okuswala okwali empakwaki. Obuzibu era buvaawa ssente ezaafulumye nga omuyimbi Bebe Cool agamba nze nno zigaba olw'ensonga yabadde nga azigaba ate nga kuviira ddala mabega yabadde ku mutto gwani gwa President Museveni. Kati mutabani wa Kyefali agamba nti ate kati nze mbakulembera olutalo awe luli olwawulise walwa Nobert avumye Kamiliyoni, Nobert avumye Kenzo, avumye Minisita Nyamutolo. Njagala osookola mu zino no sente za musolo nina ensonga lwaki video eno njirese zino sente zizo gwe awo musolo wabula sookola mu abasajja bano bazikayanira. Kenzo njagala nkujjukize oyinza okubanga okuuma mundu leero naye bulaza tolina kyewabadde mu gavumenti ya President Museveni. Ekirala naawe Nyamutolo, Honorable Nyamutolo tolaba nti oli minisita olwaleero tulabye ku banene emirembe engalo ate tolina kye waafuuse na munene mwakyo kuba obwa minisita tolaba nabbuzaalamu omwana wakafuuka minisita. Waliwo abasajja abaali ab'amaanyi nga baali baminisita ne bazaalamu n'abaana abasukka mu bana nga baminisita ng'abaana baabwe bonna babazaala baminisita. Ng'otandise kunsindikira bubaka bunkangakanga otandise kunsindikira bantrackinga na bandekinga. Mukyala Kenzo weefuge tolooza nti gosoose okufuuka mukyala Kenzo ate totujjirako nnyo tokisussa kubanga neerwema emyaka gye yafumbire wa Kenzo tonagifumbawo ate tomanyi nti oba onaagifumba kubanga omuyimbi aba omuyimbi mubaka wa sitaani ffe tubalabyeko tubategedde tubamanyi tukozeeko nabo so mumuweereze Minisita Nyamutolo gw'oli mu kusumbuwa n'abayimbi ng'oyambako bbaawo oyo ataasoma gw'oli mu kusumbuwa abayimbi wakozesa bbaawo n'afera abayimbi banne mumbatwala mu palamenti bagenda kufuna copyright ofuna kati wayise bbiri ate bbaawo ali mu kukola vidiyo ng'agamba mbu abayimbi ba regioni mbwe ekintu kinene tuli mu kubayambako bagenda kuyimba kulale ya muzeeyi nga buli omu addayo neki nga buli omu addayo n'omugati ne sukaali. Abantu be mwasuubiza copyright kati mubawa mugati na sukaali. Gwe nkuvuddeko kuba oli mukazi sigala ng'oyagala balo va mu mirimu gyaffe go wakwata ekiteeso ky'omwami we kye yakubeera mu buliri n'okitwalira baminisita banno ne mukitwala mu kabineti naye mwe mukoze ensobi irakulira pazo mu mugambe mutumidde misiminya ngono munyi yenze kasagaza omuyongono kuva mu batumbe tumisiminyi minimiminyi bana bamama liri pazo misimini nyowo munyangono munyi mu mugamba kulike yepa kwa kimunange bale kukikuba misimini maminya obuwagizi twabulabye bwabadde maada simini miminya ngono munyi abantu bepa kwa kiba mwagala misiminyi minimamini nyowo munyangono munyi akicho
luwala gendekela mwosimini mimini nyongo nyangono munzi n'abantu b'emmoroto bamumisinga misimini nyongo mimini mimini agende na jumani agende n'eddokolo simini mimini nyongo mimini mamini baana ba mama baana baseba masipini mama wano misimi nyangono munyi pazo bamulanza agende ku stage pakwa kimisimi nakwata microphone simini mimini nyongo nyangono munyi DJ n'ateekayo n'asooka scratching mama simini mimini n'asooka gikubange gamba liri pazo n'ajooka yeekyaginga simini nyongo nyangono munyi n'asooka asimbula emisinda adduka agenda ayimbe mama simini mimini anti bulijjo wagenda ku stage atandika n'akantu kano simini mimini emundu evuge misimini nyongo nyimini maminya yagenze ku stage misinyongono nyimini mimini nyongo nyangono n'akayimba ke genda ogule emmotoka simini mimini nyangono n'awanika akatambaala bw'ati nga myemisinyongono nyangono nga bantu b'eppakwaki bamutunuulidde simini mimini nyongo nyangono ne batandika okwegamba ebintu simini mimini nyongo nyangono ne bamugamba edyero mwana pyomwana kirinyara wankunyara wae pinyara nkubiyara mwana pikinyangana mwara kijichukumira kubangana kinyara kwa penge tingo nyara kapnyara ngoboni yanga visa disega wachikinyara kapolo ngorngi itiene di piengora di ngopujungona piekanyara kwae ili pazonale takayimba kamanyindi kakuba simenye ngini kano kebayita enkudi kana kayimba bakayita enkudi misimini mimini uliriza misimi webagambye enkudi kumbe enkudi misinyongono nyangono mu lulimi lw'eppakwaki ekigambo enkudi kiyitegeeza sirikasiro buli obwedda mwayimba enkudi nga bakola bati misimini mami nga bagamba ebyero mwakiriwanakulikumaramanyi enkudi pinyero kudi minyekeriera ngora madino enkudi ai wiyo nalete kisododo mama wali wanteereddeko bami 15 simenye ngini God bless you webale nnyo mama simini mimini nyongo nyangono nebunaleka notya novuma nobati semanya kali akakyala akensansa z'omutwe enjawulo gye kakusingako mukwano she is a friend with value addition nga taze kusimba luseke mu alien nobati nze nakola byonna nenyiga amapesa genyize gonna nga sigenze wahamu kumujjako sente sigenze simanya DPP ayagala bweziti simanya tufairo bajiggale watuka n'okwefuula DPP osegera ekirala alienzi nitakugobanga konti todda wano watodda kufango ebikolwa byo ebyakoletera obutadda kuki kuba wamanyi ensobi izo nebona noddamu gwe kenyini wavayo juzi n'okola video Chameleone nze sikutya ne mulaleza muzeyi tugenda kwesangangayo sina kyentya ku kye bayita laale nga ndi mukunoonyeza muzeyi kalulu tugenda kwesangangayo nalabyo jja neggulu kojja kunsangayo sikutya ekirala Chameleone bw'oba oyagala Nobert oyogere naye bulungi oyina enamba yange y'essimu ne ku WhatsApp ompereza message onfuna gamba Nobert muganda wange kubanga b'oluganda bita nzo ina kwogera bulungi nange nze tebamboggolera ekyo ne taata wange kimanyi ne maama wange abanzaala nze tebamboggolera nze tebankangakanga nze oba oyagala okunfunamu emirembe beera mu kkakkamu Chameleone ojja kukakkana naye wakakkana dda ate onaakakkana nnyo obeera n'ebivubuka ebyo byebitanaaba naawe tonaaba mubeera muwunya kati Legend wobeerera ng'owunya embala kasolo owunya akamwa tosenya osula mu bbaala oddayo obukya oyingirira mu buliri ofuluma onaabako ku maaso Chameleone anaabako kano kokka bwe kati kano kokka bwe kuba kunaaba basaana kumukuba lupiira lwa mmotoka luno olowooza mmotoka okumugogola obulungi
ogamba nti obasabira wabe wa muntu abafiira mu ngalo ate tewayise ennaku 2 ate omusajja ne bamuteekako omusango gw'obutemu nti yassa omuntu n'osagambiza vidiyo zo gye ziri oba ku kikazi gwe olya mmere ki kubanga bagamba tonywa mwenge oyo Coca-Cola gonywa alimu butwaki alimu bamutebulamu omwenge oba bamukitoko ne bonayogera ebigambo omutwalo fulufiga alien skin yakutta just wetereze kirungi kyayina agaba second chance todda mukulekanira ku media nogamba nobody oyo yenyini yamugaletedde alien obuzibu yamugamba ateke alien smart ateke kamera ewaka tola nti obwongo bwo bunafu nnyo kubanga tonalaba mugaso gw'ekigambo kinnamugamba isegeza go mukubali ne mu lukwenga muri mabega mwagala omusajja bamusibeko basibewo basulo omulambo ku street ewaka we bagaye nti batidde omuntu okyegeera kyewanye oyo nze namusiba full figure tonsibangako eto danga muno okwewana nona kuno akale bwe wansiba byaggwa bitya waliwo mpita bali abajega be wakwatanga n'otwala eruzira ne bakuteeka ku payroll nga bakuleetera sente ku kooti buli wiiki waliwo mpita abo wabonyabonya abaana b'abandi bakakono olabo kale mukazi gwo ogenda kuzunga olaba tole mwana kufuna nsonyi kusiba mwana mulema kakono atanda na manyo mukamwa atalina kakono no musaba sente ne bakuteeka olumuzika sente alinga akuleetera sente za payroll buli wiiki nga asitula sente ku kooti osibya abaana b'abandi basefu ku baani agwensi yakateka to kyali you are an idiot useless idiot ate bunaddamu era ngenda gosijja gwe nakugamba nkusobola no but what is Chinatown that means fake is a fake son kama ndiye Kenzo Chinatown son Kenzo the album byo wakubye tebyanyumye era oli mwana wa mulwanyo wa Chinatown okuva mu federation yali bebeku mbadde simogede yali mu kifaananyi olira Juliana Kanyomozi bonna bamuvaako kati n'amanya olwokuba amaze okubaako idea gyaguza gavumenti simanya nkuta abayimbi bonna wamu nze mbalina sana funding kati gavumenti yo nemanya nti ono kalina abayimbi nga balina numbers katubawe funding gavumenti nebakwata nebateeka n'ekifo nebagulira n'ekifo former Serene suits nebabawa ne sente obuwumbi 5 nfuna kati nabavaawa abayimbi bano bo baali bamanyi sente nga bazoogera zizazo obuwumbi 5 bwagenda okusabayo obukadde 10 oba 2 bagenda zimuwa kumbe ebintu biralamu tovolaba olwaleero bapalaso bavuddeyo dda bagenze mu nuupu bafikifameka badduse dda bagenze mu nuupu nalabyeko n'omuntu agamba mbu osimanya federation yaffe toli political kyovolaba oli asobola okumala n'agenda mu political party egyawagira olimba mission ne aim y'ekibiina kye mwakola ba federation yakolebwa yakuyambako gavumenti bayimbi kubuteegattako opposition. The first sign of failure is one of your namulabe Chameleone afunye basi tepo yafunye basi kati yali en skin kati ya inspiring a legend soko ulire yali legendary kati yagenze nagamba abasajja akato omusajja afunye basi ate ali en skin nkusaba basi yafango nitogisiga kalaza yero bano babera ba yero mu season y'okufuna sente togisiga yere sigale mu bigambo bya Fango ni Forest ya Fango ne Simbe wali neno je bamupangisize ebere wali ono ye yaguze bamuwadde sente n'agula we are recording rest in peace nawe waka resting in peace ya nyoko nyaje ne babuze Eddie Kenzo gwe Eddie Kenzo ulira ogamba ba region baba bayimba naye ati buli region gwogenda yoko yimba gwe bako kuba omusayi gwa Uganda gwonna embarara gwojoli aruwo gambo ojja kuyimba ekkumyo ojja kuyimba mu Buganda ojja kuyimba ate ogamba ali en skin
awo yasigale Kampala nti lwaki abo bayimbi ba mu Buganda ate gwoli waawa kati kyo bekibuuziddwa Eddie Kenzo n'agamba bannaye twanditudde kino kivudde ku ki nti gy'abayimbi abanene abava e Kampala ekisho bagisibidde ekikookolo mugisibira ekikookolo abatonotono ne bagendayo era mu baabaddeyo Kusaasira yabaddeyo Lili Puzzle Runnabe yabaddeyo naye kiri kyenkugambye nti babagambye abayimbi b'omu Buganda basosola abayimbi beeyo k'abantu